tosobola kubanga omaliriza shono tayogera ku mukulu amanyiddwa nga Kyagulanyi Robert Sentamu MP wa side zeri ewa Kyadondo East ate notayogera ku bantu beso olunaku lweggulo olutalo lwabadde ku People Power wammanga ko face zaabwe Kamwokya olutalo lwabadde wakati w'abavubuka abamu ne Eddie Mutwe era cameras abasinga mwalayiko oyo footage ayatambulidde mu cameras eziri awo ku People Power gwe bafulumiza nga balaga abavubuka no bagambye okubanga ba NRM era nga bakutte ne bagendayo wansi okucyankalanya era nga bagambye bw'ayabasindise yesi papa naye ng'etuvuddeyo tusanze omukulu amanyiddwa nga Ambassada wa Firebase Natete omusajja omukulu w'amasimu ennyo twabayitako ku nnyumba ye mwazirabako ng'agamba ye Bobi Wine amufunyemu ebintu bingi nnyo amufunyemu ettaka amufunyemu ennyumba amufunyemu omukazi amufunyemu n'abaana ne ssente enkalu naye oba omusanze toyinza kulowooza nti ebintu ebyo nakola ki abirina nga manyi abaana ba ghetto n'oba osanze Kangamba Eddie Mutwe toyinza kulowooza nti alina business n'oba osanze Bobi Wine omulaba ng'omusajja ali awo kumbe alina ki alina business singa osanga mwana mulenzi Sarolens bw'osanga Lorenzo nanyina ebisaati mu bisaati bye toyinza kulowooza nti alina ssente naye ng'akasajja ssebo kalinamu toyinamu muzeeyi nkwayiriza ebisaati bikadde betagayo bipya naye mugulireyo Lawrence katufune wano omukyalo omwanyirira aguliyo Lawrence ekisaati ku namba yaffe eyo okuli ku screen ito tuguliyo Lawrence ekisaati naye by the way oba oyagala okujoininga group yaffe eya Celeb Jazz still enamba eyo gyoba oyitako 0755311731 ojja kuba omutuukirayo nnyo mu inbox nja kuba nkutugatta ku group yaffe eya Celeb Jazz okutambuza enjiri eno naye nga omukulu ono ebigambo byayogedde bibadde si biyangu ekisooka avuddeyo nayogera about omukulu amanyiddwa nga Jose Chameleone ne gwasinza osimbako essira abadde Khalifa Aganaga nani omulala Lawrence ne Katolo Bwama n'agamba bano ababiri okuba makaadi kyamusanyusa nnyo n'agamba ekisooka ababiri bano bambega bakolera mu 7 n'agamba ndoza Khalifa Aganaga mwamulabye kyamutuuseeko n'agamba kale oba ye tawagira Chameleone because okuva dda mu music industry nga tamuwagira kubanga mukwano gwa Sipapa n'agamba era ensonga kibamumye kaadi kubanga Chameleone yagaana okwesonyiwa Sipapa ate Sipapa ng'akyali mu NRM gy'akolera ontegedde bunyo ne bagamba essaawa yonna Chameleone ayinza okwekyusa so omukulu ono yayogedde ebigambo bingi nnyo ebyasinze ne bikankanya n'eggwanga ne wansi awo Kamwokya tumusanze leero wali kutaddeko ku People Power offices e Kamwokya era ng'omukulu ono yagambye muno yetamuwagira musically ne politics ne mu politics tamuwagira so ebyokuba makadi bayekerawo okubyogera naye omukulu gwasinza ovuma ne gwasinza okulangira ye omusajja ow'engatto omusajja amanyiddwa Khalifa Aganaga yagambye nti agenda kujjanga independent mu 2026 guno gwe yaguvuddeko kuba yafunye kyadayagala bujagala ssente yazifunye ekyokubiri n'ayogera ku Katolo Bwama naye n'amuyogoloza bwati naye simanyi lwaki avuuka nti wawa abantu kitiibwa because Katolo Bwama Lawrence Katolo Bwama tuzaala sikyo musajja mukulu ate alina ebirwadde bye kati yagambye nti nno omusajja afeekinga afera abantu asobola okufuna ssente z'akalulu of which ffe twagenda nze nagenda mu ddwaliro era mujjukayo nnyo ne Lawrence twagenda mu twatuusa ku Katolo Bwama wano wennyini ku Celeb Jazz ne tubaleetera ng'akola ki ng'ali mu ddwaliro ne interview mwagiraba so I don't know why someone would say such a thing but anyways kambawe Ambassador wa Firebase e Natete mumulabeko ne by the way Mama Afuswa ogamba otya Mama Afuswa waliwo tiimu Banyarwanda how are you all doing kansubire muli bulungi nnyo muli maridadi sana ani omulala omukubi w'essimu Lawrence gutayogeddeeko mukisampewo tubatumiddeko kusaanabe okugundi Frank Alaga Paipa wa Musayi Gwedi Kenzo mugamba mutya but kasobola kulage omukulu ono amanyiddwa nga Ambassador wa Firebase osobola nga ayogera ku bantu bano abeesimbyewo ne bamye kaadi ya no eki baganda bange mwebale kunkyazaako nakunoonyezaako ku kamera kyakabi amanya gange bampita Ambassador wa Firebase Natete amasimu nga kuba ku radio za Uganda nze nambe munange bwe mba nakuba yiti namalayo wembeera bayimbi mbanga Bobi Wine mbanga bajeyize beranga bali abeeri nakuba nentuusa ku level teri mukubi wa simu wano mu Uganda gwe bali bakoze transfer nga Ambassada goba tomumanyi olaka tokyalina radio tokyalina TV nze nkikwata guli okuba amasimu gulinga mwenge nupu kyakabi tunyumirwa kyekibiina ekiriko kya myezi egi naye kivuganya n'ekibadde mu myaka 5 obubiina bwonna kati ffe namba 1 nupu namba 1 movement ya 2 FDC ya 3
DP yakuna Jema yakutaano ffe tukulembera namba 1 tewali ogwe bammaera bwe baba bakumye kaadi baba toyina buzito tuleme okweyagaza galinze nga Ambassada solo kuyita natere ngamba ndi wakabibi kinenga kugulawo ndi abantu bammanyi okitegeera bammanyi nange nganjija banyima kaadi ngamba biki ate nze mba njagala Bobi Wine okitegeera nze njagala Bobi Wine sobola kwesimba Bobi Wine yanneesimbirawo dda kuba bakumye kaadi emyaka gikyali emirala 5 twebaze Bobi Wine ffena tufunye ekinyegenyege zesobola kwesimbawo omuntu gwe bammye nensanyuka gundi Chameleone neono Khalifa abo naye abasigadde bakyalaba ebyo Chameleone mullo Chameleone nedda esagala nnyo omuntu nze Ambassada ompuliridde ebbanga ki myaka giringa 40 nga kati goli mwana muto oba oyina emyaka emeka naye time eno tompulirangako nga nkyusiza Ambassada wa Fabesi Natete njagala Bobi Wine ng'omuki naye kati tosobola kuŋŋamba ndi wa yero ndi waki aba Khalifa aba Chameleone mulo nze sibalabawo mbalabanga bafala mulo mbazoleya Chameleone mulo muzoleya ayinza n'okwebuuza nga tammanyi kati Chameleone yakayimba luyimba kipepewo tubonga naawe sokolabe yayimba oluyimba lumu lwe yali ayimbye nekolera maali okitegeera nayimba n'olwokubiri basiima agenze ezo ennyimba zendaba nze kale oba bakusanga ateredde naye aterera asooka aterere ku katebe kasi oluyimba ye yaluyimba nze mulosi bamati alinga matira Khalifa kiki agenda kuŋŋamba ki talina mbeera naye yenyini yeetaaga kukyusa ekibiina si bandi ya ndongo kino bakoze gurupu y'abayimbi okitegeera nze Bobi Wine bangi kyakola tasobya ale Bobi Wine si yali kakiiko waliwo abali kakiiko naye era baalabye kati ng'owa Chameleone kaadi si yasalawo Bobi wamulabyeko mu bino Bobi bino tabiriimu ekigenda mu maaso bamemba ba palamenti batandise balonda wawulidde Werubaga South Rose Mukasa owulidde abaawa bangi babawadde bonna babawadde lyessanyu lyange bazaake ab'emityana banku nnyingi bonna bagenze bakola ki babawaza lyessanyu lyange okulanga ekibiina kyange kigenda waggulu kuba Bobi Wine wabeera waggulu nange mbeera waggulu waba agudde nange mba ngudde kati Katolu w'amakazi zannyirizi naawe yagamba mugende yagamba luli mumpe ngende ndyeko bannongoosa akataago kale yagambye mumpe tuliire wamu naye ddala twagala tuliire wamu tutagenda kudda naye nga Kalulaka yakakuba mukako kale ali era bonna balalu ba comedian Khalifa ono wakataago Katolu bwama bonna bali bwe batyo nose wali erubaga nayo mumule okaloze asimukasa Latifu naye yankuba mujje naye ebyo Ssenyonyi yajja obyogerako ebya Latifu babyogerako wanjise Ambassada kyenzizaako ne musajja omulimi n'ebyobulimi mpa abavubuka amagezi kola yagala omuntu ng'okole ate ebyobufuzi bigenda kuggwa naye ogenda sigala otya genda okole odde mu byobufuzi naye nga wonna obeerabo yagala omuntu kulo nga tokyukakyuka omwagale kulonze kyenzizaako ne musajja mu bizinesi maanyi nina ebyokulima byange nja batwalako ne mu nnimiro yange byenzizaako n'okwagala okyusa ensi eno nkwate Bobi Wine nga ye pulezidenti addako nga ndi wange nfunyeemu ennyumba n'amataka n'abakyala omusajja tabala bakyala mpeza abakyala balinga 15 ninamu n'amataka n'amayumba byenfunyeemu 15 abamu bali waabwe abalala balina nina ennyumba nnene nnyo bakyala 15 obadde walangambe nina omukyalo omuli musajja muganda nze maliriza nga mbaga baganda baffe twebeereremu sigadde Ambassada Fabesi Natete twagale enkyukakyuka mu Uganda